nti bu Uganda bukyanga twefuga tewabangawo mulembe gujjude butemu nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda mwe batemuddwa nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda bwe babuziddwawo ng'omulembe gwa Museveni. Wadde babeeranga batugamba nti emirembe gy'Obote n'Amini walingawo ettemu, naye Amini yafugira emyaka 8 n'Obote mitono. Naye bannayuganda babonaabonedde mulembe gwa Museveni kati emyaka 35. Olunaku lwajjo namulabye nga yeefumba n'abantu be yabadde nabo nga beefudde abajaguza olunaku lwa Archbishop Jana Nduumu eyatemulwa ku mulembe gwa Amini. Muline neebuuza oba Museveni talina nsonyi nga mulembe gwe mwennyini mwe mufiiridde abasajja nga Sheikh Muzaata nga paka kati enfaaye tennannyonnyolwa. Mu mulembe guno mwennyini mwe mufiiridde Bishop Kagwa ow'e Masaka ng'enfaaye tennannyonnyolwa. Ne bannayuganda bangi nnyo abafiiridde mu mbeera bwetyo. Eddembe ly'obuntu lirinnyiddwa nnyo, bannaffe bangi babuziddwawo, bangi bakyagenda maaso n'okubuzibwawo. Njagala obategeeza nti omuntu atemula abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu alagira okubuzibwawo abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino mbyogerera wano era mbyogera nga ndi confident. Ababadde bakyakibuusabuusa mwamulabye ng'avuddeyo n'ategeeza ensi nga bwe yalagira okutemula abaana bammwe, nga bwe yalagira okuwamba abaana bammwe, era nga bwamanyi gye bali newankubadde ate ebitongole ebimukolera omuli ekya poliisi n'amagye ne minisita w'ensonga ez'omunda bo babadde beegaana. Gwe kuba akafaananyi nga minisita w'ensonga ez'omunda yeegaanye tamanyi bantu bamwe gye bali abawambibwa, ng'omwogezi wa poliisi agambye tamanyi bantu bamwe gye bali, ng'omulala omwogezi wa poliisi aze n'agamba enamba ezitabeerako namba plate n'annyonnyola mu ngeri enyooma entegera y'abantu. Naye ate bossi waabwe n'avaayo n'akakasa nti ye yalagira okutemula kw'abantu bammwe, nti era ye yalagira okuwambibwa kw'abaana bammwe. N'olw'ensonga eyo mwenna buli omu agambe munne, ffenna tubeere nga tumanyi nti tewali muntu mulala alagira kuwamba abantu baffe okuggyako Mwami Museveni. Kino kimenya amateeka era kyongera obbalaga nti eno gavumenti kati etufugisa omudumu gw'emmundu tekyagoberera amateeka. Kubanga mu mateeka omuntu ne bw'aba bamuguddeko omusango bwe bamukwata bamutwala ku poliisi, amateeka agakkiriza bannamateeka be n'abasawo be n'abafamire ye okujja omulaba. Ne mwenna temunalaba ku bantu bammwe bangi nnyo mukyabanoonya, naye yaze n'ayogera amannya gaabwe ng'abamanyi. Bangi nnyo tubadde tukyabanoonya paka muganda waffe Selector Devi bwe bamusesema oluvannyuma lw'okusaawa embeera, era yategeezeza nti bangi nnyo bali eyo, bangi babatemula ne babasuula eyo, bangi babasibako mayinja ne babasuula mu nnyanja. Gwe omulembe gwe tulimu, ebyo bye mbagamba bya ddala, bye mbagamba biri mugenda maaso ku bantu baffe nga Museveni yabiragira. Bye mbagamba mubiraba nti ne bw'ofuluma wano ojja kulaba ezo emmotoka za drone nga zitambula teziriko namba plate. Bye mbagamba tebiri mu myaka gya 7, tebiri mulembe gwa Amini, biri mulembe gwa Museveni olwaleero, biri mu mwaka 2021. Eyo yembeera gye tulimu olunaku lwaleero. Nti lwaki tetugenze mu bitongole eby'eddembe ly'obuntu ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission? Naye njagala obbajjukiza nti oluvannyuma lw'okututulugunya mu Arua twagenda ne tuwaba omusango mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Twawandiika complaints, twawandiika okwemulugunya kwa mirundi mingi nga tebatuddamu. Gwe kuba akafaananyi ekitongole ekiri wansi w'amateeka ekirina okwanukula omuntu eyeemulugunyiza ku ddembe ly'obuntu okuva 2017 paka olwaleero. Naye era yali akikulira kati omugenzi Meddie Kagwa ye yali wa mazima, yantuukirira n'aŋŋamba talina kyasobola kukolawo kubanga amagye ge gatufuga, talina kyayinza kukolawo kuba bino si byagoberera amateeka.
era nafuba okubaako kyakola okusinga ate kati abaliwo olwaleero kubanga eno enfuga ya Museveni egenda eyongera kwonooneka eyaliwo bw'aba yali munafu atazzeewo aba munafu okusinga. So Mwami Meddie Kaggwa bwe yatutegeeza amazima agali mu nsonga eyo era ne bamanya nti atutegeezezza Mwami Meddie Kaggwa naye yafa mu nfa etaategeerekeka. Mwena mumanyi wa gye yali essaawa ntono nnyo nga tanaddusibwa mu ddwaliro na kufa mu ngeri ya kibwatukira. Bino mbyogera kubanga ge mazima. Ensonga lwaki bakwata abantu bonna bonna abanneetoolodde eyo si nsobi, ekyo kigenderere. Jasi olwaleero ku makya nfunye essimu nga bantegeeza nti omu ku mikwano gyaffe era eyali alaba ebyokulonda kwaffe omwami gwe bayita Sendazi Paul bamuwambi amakya galeero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Abantu 3 nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga balina emmundu AK-47 n'omu ku bo ng'ali mu yunifoomu y'amagye baze ne bamuwamba ne bamukuba ne bamutwala. Ebyo bibadde Rakai. Olunaku lwajjo nategeezeddwa nti omu ku bannaffe gwe twakola naye era omuwagizi waffe Lukulwe e Kanoni naye yawambibwa, omwami gwe bayita Katamba Dickson. Bangi ku be bawamba bababuzaawo ate abo bakola mu bitongole birina okuba ebikuumaddembe ne bajja nga bagezaako okujja ssente mu famire zaabwe. Bangi nnyo. So mujja kutubuuza lwaki tetugenze mu bitongole ebyawano eby'eddembe ly'obuntu. Njagala obategeeza nti ebitongole byawano biremeddwa okutuyamba. Poliisi ya wano tesobola bayamba. Amagye ga wano gakozesebwa kutulugunya na kutemula bantu. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tekisobodde tuyamba. Kyetuvudde tusalawo era nga mbategeeza nti olwaleero essaawa zino tugenda kutwala ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu kitongole ky'ensi yonna, ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu awo e Kololo. Tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi eziri wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte. Era mwenna mumanyi nti abo abafuzi ababadde beefudde ab'ekitalo Bakina Gaddafi n'abalala okubakakkanya abannansi abo abadde batemulwa abatirimbulwa badde balina okuyambibwako ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte. Yensonga lwaki ensonga yaffe kati esusse ku Uganda Human Rights Commission etasobodde tuyamba. Era mwenna mwali mulaba akulembera ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission ng'avuddeyo gye buvudde mu kulonda wakati mu kutemula abantu, wakati mu kulinnyira eddembe ly'obuntu naye ng'alinga awagira ebigenda maaso. Era tusuubira nti ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu kijja kuba ku nsolobotto gavumenti ya Mwami Museveni. Naye njagala obategeeza mikwano gyange nti essuubi erisinga liri mu mmwe bannayuganda. Tuli ku lwaffe, muli ku lwammwe. Ekyo njagala buli omu abe ng'akimanyi. Era kye tulina okukola okwetaasa, ffe tulina okukikulemberamu abalala batugoberere. Bino byonna tubikola mikwano gyange si lwakuba tuli banafu. Gino emitendera gyonna tugiyitamu kubanga tuli bantu abakkiririza mu mateeka. Era bino byonna bijja kumala gaana tulyoke tubabuulire ate siteepu egenda okuddako. Naye njagala obategeeza nti tetugenda kutuula ng'abantu baffe batemulwa, ng'abantu baffe bawambibwa ate nga tumanya ababawamba. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tugenda ssaawa zino okutwala ekiwandiiko kino ku office y'ekibiina ky'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu awo e Kololo. Mulimu ebbaluwa nze kennyini gye mpandiise ey'okwemulugunya ku lw'abantu baffe abangi abawambibwa n'abo abagenda maaso nga bawambibwa. Tugenze kutwalayo Mwami Museveni kuba oyo Museveni mulaba kwecyanga naye si w'amaanyi nnyo nga bw'alowooza. No.